Bannayuganda waliwo eyakomentinze ku video zange nambuuza nti mukyala Nakabugo Joan ono w'ekira gwe baakonedde ennyumba ye gwe mbadde ndaga owakira aclaiminga nti DPC owakira road aclaiminga nti DPC owakira police division ne DPC oyo ntegedde kumanya g'ekifaananyi kye nja kuba nkifuna ku video ezinaddako bamuyita Subbi oli yambuuziza nti omukyalo oyo alina ebiwandiiko kati njagadde mbayisizeemu ko wayinza oba waliyo ku bannamateeka oba balooyo abeetegese okuyamba omukyalo ono njagadde mbalage ebiwandiiko omukyala bye yeesigamyeko mbibayisizeemu mu bumpimpi. Ekisooka ekiwandiiko omukyala kye yeesigamyeko era ebiwandiiko nange byeyandaga okuyingira mu nsonga ze waliwo kino kiraamu. Kino ekiraamu ekibanja ekyo kyali kiweza acres 3 era nga kyali kya mukyala omugenzi eyafa eyali ayitibwa mukyala Mwajjuma Nalubega eyali abeera ku Kiwologoma ng'omukyala oyo ekibanja ekyo kyali kike era nga kikakasibwa bulungi nnyo nti kyali kike. Mu kiraamu kino omukyala oyo yalambikibwa nti aweereddwa ekibanja ekyo ekimwogerwako mukyala Nakabugo Joan ne bbaawe Bukenya Patrick naye Nakabugo Joan wuuno osobola obbalagako wano we nasaakolinze wano dirabise Nakabugo Joan then ne bbaawe wuuno Bukenya Patrick erinnya nalyo nali saakolinga awo baaweebwa omugabo ku kibanja ekyo. Kino kye kimu ku kiwandiiko kye yeesigamyeko kiraamu ekyali kya nannyini omugenzi eyafa yali nannyini kibanja ekyo. Then olupapula olwokubiri lwe yeesigamyeko waliwo endagaano waneeno waliwo endagaano yiino eyakolebwa omukyala yali nannyini kibanja ekyo nga tannafa era nayo yali eyogera ku kugaba ekibanja ekyo okukiwa omukyala oyo Nakabugo Joan ne bbaawe Bukenya Patrick. Bino byonna biwandiiko naye kakati bino eno bibayitiramu waliwo ekiwandiiko ekirala eno ebbaluwa nayo ya LC eno ebbaluwa ya LC. Ensonga zino eno OC eyaliwo awo w'Ekiwologoma yakwatibwako n'okukyajingibwa n'akyajingibwa ku nsonga z'ekibanja ky'omukyalo era ng'akolagana n'ababbi baagala kukitwala. Ebbaluwa eno ya LC yagiwandiika LC ey'Ekiwologoma no ya Mugoya and Company Advocates ebawandiika ebbaluwa eno. Okay, kakati bannayuganda bajja kwebuuza nti omuntu yava buvi mu bbanga n'agenda n'amenya ekibanja ky'omukyalo oyo. No, kakati omusajja oyo ayitibwa Kyeyune naye ayinako ekiwandiiko wano ekyali badde ng'ekimuleeta ku kibanja ekyo. Kyeyune oyo yali ayina ettaka eririraanidde wali ekibanja ekyo. Kyeyune n'agenda mu ndagaano n'eyali nannyini kibanja ekyo omukyala Muwajjuma gwe mbabuulidde eyakola ekiraamu kiri eyafa. Yakkiriziganya ne Kyeyune yakkiriziganya nga Kyeyune bagenda kuwa omukyala oyo omugenzi Muwajjuma nga bagenda kumuwa ekibanja kye ekyali ekya acres 3 nga bagenda kutwalako acres 2 then ye bamuwe ekyapa kya acre 1 yadde era oli ayinza okugamba nti nga bali batutte ettaka lyeddene era bali babikola mu kiyaayeyaye. Kakati obuzibu buvaawa omukyala n'ayingira mu ndagaano eyo era n'agisayiningako weeri waneeno. Kakati obuzibu bujja butya? Abafere abo okumanya babbi nnyo mu lunaku lumu ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa August omwaka 2017 nga bamaze okukozesa omukazi endagaano ekibanja kye kya acres 3 nti bagenda kujjako acre 2 bamukolere ekyapa na byonna ebikwata ku kusasula nga be babisasudde. Ate mu lunaku lwe lumu baddamu ne bakola endagaano eno era omukazi n'agisayiningako. Endagaano eno eri wakati w'omukyala Muwajjuma oli yali nannyini kibanja ekyo Muwajjuma Nalubega ne Sumata Andrew. Endagaano eno efaanagana ate n'eri endagaano gye nsoose okubalaga egamba nti eno endagaano yali egamba nti Sumata Andrew agenda kuyambako omukadde oyo mukyala Muwajjuma omugenzi agenda kutwala fuuti 5 ku 10 ku kibanja kye kino ate kyali kisigaddewo ekya acre 1 nti naye amuwe ekyapa eky'ettaka erina balisigaddewo. So ate bannayuganda njagala mujjukire nti ate oli naye agambye ekibanja kibadde kya acre 3 atwalako acres 2 awo omukyalo ono omugenzi Muwajjuma ekyapa nga kiri ku kibanja kya acre. Kati kitegeeza nti luno olupapula endagaano ey'okubiri bagisayiningisa omukadde oyo
nga bamulimba nti ne luno olupapula nalwo lusayiningeko lugenda kuyamba ndozo baba mugamba ze transfer form baba mugamba byebiki nalwo nalusayininga mu lunaku lwe lumu ababaddewo abajulizi bebamu omukyala omugenzi oli muwajjuma yasayininga endagaano 2 ezomukolera ekyapa asooka nga agamba atwala eka 2 amuwe ekyapa kya eka owokubiri nga agamba ono Smarter Andrew atwala futi 5 ku 10 amuwe ekyapa ekyetaka erina balisigaddewo. Okay, awo wonna ne tuvaawo. Kakati obuzibu bwe buva Kalimanywera waava omukadde yabeerawo n'awangaala n'atuusa okufa omwaka gwe yafiiramu nga talabye ku kyapa kya ttaka. Oli yatwala eka ze 2 yatandikirawo okuzitunda ng'ate tannaleeta kyapa era n'azitunda ne ziggwawo. Ono Smarter Andrew teyasooka kutundirawo. Kati Smarter Andrew ne yatwala futi 5 mu ndagaano ene yali agamba atwala futi 5 ku 10 awo omukyalo oyo ekyapa naye yatandika okutunda futi za 5 zino ku 10 nenga omukyala taleeta afunanga kyapa kye nga n'okufa yafa. Kakati Smarter Andrew ono ye Kalimanywera oli yatwala ziri eka 2 ye yazibba n'agenda ne batamulwanyisa nnyo. Kakati ono Smarter Andrew atuuka ataaguza kyeyune ekibanja ky'omukazi kyonna ekiweza eka ennamba. Kyokka nga ate ye mu ndagaano yali emuwako okwo yali emuwako futi 5 ku 10 nga ne futi 5 ku 10 yali azifuna olw'okuba awadde omukadde ekyapa. Omukadde yafa ekyapa tekifunibwanga n'abali ku ttaka eryo tebafunanga kyapa ate Smarter Andrew aguza kyeyune ekibanja kyonna eke yasigalawo. Kakati Kalimanywera avaawa ndowooza mulaba Kalimanywera waava. Ensonga ezo omukyalo oyo yazitwalako mu office ya Minister Sam Mayanja, Minister w'ebyettaka ebbaluwa yino ng'amuwandiikira nga yeekubira omulanga. Minister Sam Mayanja yaddamu bw'ati mu bbaluwa yeeno ekiwandiiko kino musobola obutakisoma bulungi. Minister Sam Mayanja yawabula ng'agamba nti Smarter Andrew ne kyeyune n'abalala amanya gali gesibabuulira bali mu bufere buneeno kuba mbayisiza mu speed balina endagaano kituufu ze baakola n'omukadde Muwajjuma nga bagenda kumuwa ekyapa naye abawe ku ttaka lye. Naye omukadde yafa n'ava mu bulamu bw'ensi nga ekyapa kye takifunye. Kitegeeza nti ne bano ba Smarter Andrew ne munne kyeyune n'abalala kitegeeza baali tebalina buyinza nabo kutwala ttaka kuba ekyali kibatwaza ettaka kwali kuwa mukadde kyapa ate tebaakimuwa. Kati nno bwe gutyo Minister Sam Mayanja n'awabula nti ebintu by'omugenzi yenna bw'aba afudde biddukanyizibwa ne office ya Administrator General n'abagamba baba balina ekintu kyonna kye baagala okuddukanya oba transaction gye baagala okukola ku kibanja ky'omukadde ono Muwajjuma bagende wa Administrator General bagende mu kooti balonde bayite mitendere gitibwamu bafune administrator ow'omukadde ono bajjeyo letters of administrators bazifune basobole okugenda mu maaso ne bye baali bakola. Era Minister Sam Mayanja n'awabula nti omuntu yenna agenda okusalimbira ku kibanja kya Muwajjuma mu bbaluwa eno eya Minister Sam Mayanja nti omuntu yenna agenda okusalimbira ku kibanja ky'omukadde Muwajjuma kye yaleka nga talina letters of administration tekikkirizibwa kutundibwa era ajja kubaaguza empewo. Era kye mbabuulira letters tezifulumanga yaddenga mu kiraamo ky'omukazi oyo kyembalaze wano mu kiraamo kino eno bw'okisoma kiraga nti omukadde oyo yafa nga alonze Bukenya Patrick okubeera administrator we naye Bukenya Patrick oyo tafunanga letters era kitegeeza nti naye tasobola kubaako kyatunda oba kyakola ku kibanja kya mukadde kyali kisigaddewo waddenga Bukenya Patrick waliwo ekyamuweebwa nono Nakabugo Joan waliwo ekyamuweebwa okusinziira mu ndagaano eno. Kati Minister Sam Mayanja n'awabula n'agamba bw'abanga ono Nakabugo Joan yasobola okutunda ekikye ekyamuweebwa Muwajjuma kye yamuwanga mulamu then nono Bukenya Patrick asobola okutunda ekikye mu mukadde Muwajjuma omugenzi kye yamuwa nga mulamu. Wabula bino byonna endagaano z'abano ze baali bakoze omukadde nti bagenda omuleetera ekyapa ono n'agamba engeri gye kiri nti omukadde yafa nga bye baali bateesezaako n'omukadde tebabikoze ezo endagaano ziba zaafa dda balina kuleka ttaka lya mukadde nabo ebyebyapa babiveeko. Kakati nno munnange abantu abo eno area sedu baluwa eri wano n'ebiwandiiko ebirala bingi nnyo saagadde vidiyo ewanvuwe so omuntu yenna ng'ali eyo ng'oli weeringi okuyamba ku mukyala Nakabugo Joan ono okufuna obwenkanya ne bbawe Bukenya Patrick nkulazeeko ku biwandiiko ebimu bye balina then mu defense ezimu ez'abalize balina bano bakyeyune n'abalala babyettaka lino eno maki bakirungi n'omanya ne bali defense kibbo gye balina. Kati mu kiraamo kino bajja ne bafuna omu ku bajulizi abaali mu kiraamo kino. Omujulizi ono omukyalo ono bamuyita Namuyimba Abdala ke Kirabo bwati yasayininga waneeno
nti bwe bafuna omukyalo ono omukyala ne yeegaana ekiraamo kino omu ku bajulizi abagira ekiraamo kino ng'agamba ye ekiraamo ekyo takimanyi baafojalinga omukono gwe si yasayininga ku kiraamo kino. Naye ne ngamba bano abasajja bakiyuni nti okusinga okutwalira amateeka mu ngalo ne bamenya ennyumba y'omukazi bo balina ssente n'okugulirira abapoliisi ba DPC bani ba osi bakiwologoma ne bakola impunity yonna gye baakoze ku mukazi ne basooka kumukwata ne bamutwala ku polisi ya Kira police division yo DPC simanyi Essuubi n'akwata omukazi n'amusiba ennaku 2 ne bamenya then n'amuta okuddira ssente ziteekamu ebyo ebintu by'ekiyaale bagende bakole forensic kuba endagaano zino zonna zembala ze basumuta Andrew Bakyeyune baani bonna ze balina bakato baani ze balina omukadde ono yasayininganga akozesa kinkumu nga bwe mulaba waneeno bagende basikaninga ebinkumu bino bwe banaazuula ekiraamo kino nga fojale bano babavunaana okubeera ekiwandiiko ekifu n'okukola fojale naye ebyo byonna tebaagala biwulira naye ebyo byonna tebaagala biwulira olw'okuba nti bakimanyi bali mu bubbi. So ayetaaze okuyamba ku mukyalo oyo Nakabugo Joani ebipapula ebimu n'ebipapula endala nnyingi nnyo ze sibannyonnyodde ayina ebiwandiiko ebimuwa obwannannyini ku kibanja ekyo ebituufu. Yenze Benson Pulo, CEO Safi Records.